abalokole tulondo ya natuwa eddembe ly'okusinza bw'ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala ofukamira n'osinza eddembe ly'okusinza tulyebaza atugattireko affordable health care tumulonde ku ddembe ly'okusinza atugattireko amakubo amalungi tumulonde tugattireko ekirala gwe baba na konko n'ewuwa ekiro nga bakutta ebijambiya okutemaatema ng'oga nti naakusinzanga mukama ddembe lyakusinza ekyo ky'ogamba. We are on issues that are serious. Bawulirize bonna nkizeemu ayogera Uganda eyogera naawe tolonda wange nze ngenda kulonda wange kubanga muwuliriza n'empulira nga byayogera byenjagala saagala olonde kubanga ekkanisa yaggambye ekkanisa togikkiriza kutegeerera kuwani wakulonda ddayo ewaka weewulirire gw'ogamba ki ku security y'abaana bange gw'ogamba ki ku by'obulamu by'ennyumba yange gw'oyogera ki ku by'okusoma kw'abaana oli ayogera ki ku misolo omuntu ekintu kimu nakisuulira emisolo 6 ogamba ki yogera tukuwulire. Katuwuliriza Bassekabaka ekisooka essuula eya 22 akanyirako 6 Bayibuli eyogera ku kabaka eyakuŋŋanya bannabbi 400 abeebuuzeeko oba naawangula olutalo bwe bati bwe bamulagula bwati bwayogera Mukama ogenda kuwangula. Bwati bwayogera Mukama kino kyekisanja ekyomusanvu Nayamani yennyika mu Yorodani emirundi 7 kino ekisanja ekyomusanvu Uganda egenda kutereera. Tebamulagula bituufu bamulagula bya bulimba kubanga balina kye basuubira ku mmeeza ye bafunangako ebbaasa. Kati njagala kutegeeza abasumba bonna abakuŋŋaanye ne bakola speech kulale ya muzeeyi tewali n'omu ayinza kuvayo n'amugamba nti muzeeyi ekisanja ekiseera ky'okulembera eggwanga kyaggwako. Ebyo tebasobola kubyogera. Agamba muzeeyi luli yampa ebbaasa ya bukadde 2 yangulira emmotoka naamulagula ntya. Kati wuliriza njagala kutegeeza mmwe mwenna abaweereza ba Mukama bapasita mbassamu ekitiibwa naye omwoyo gw'okwekkiriranya mubi. Ekituufu mukiraba eggwanga lifa, ekituufu mukiraba nti eggwanga teritambula kugenda mu maaso naye ne muvayo ne mwekkiriranya. Ogwo mwoyo gwa Setaani. Amazima gabeere mazima. Muzeeyi Pulezidenti ekiseera kye ky'okulembera eggwanga kyaggwako dda. Katonda asobola okubanga yakuyita naye ate teyayita gwe weka okulembera eggwanga si ye gwe alufa wa Uganda era si ye gwe enkomerero. N'olwekyo ekiseera kya Sawulo bwe kyaggwako Sawulo ne bwe yakola ata ne bwe yatetenkanya buli ekisoboka era yamaliriza ng'obuyinza Katonda yali yamugoba dda yamalirizanga n'okufa afudde. Muzeeyi either owummula mu mirembe oba onaagenda lwampaka naye ekiseera kyo nga kiweddeko ne bw'onaasalaasala amagezi gonna olimba. Abo bonna abasumba byonna bye bakugamba bakufera bakuzaamu maanyi kubanga bbaasa z'obawa Bayibuli egamba nti enguzi eziba emimwa gy'abakabaka teri agenda kugamba mazima. Mukama abampeera omukisa. Abasiraamu abasinkanye Museveni His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teyeesimbyewo ku Allah atali mu kuvuganya na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam okulekanga mu mwagalo tugamba nti amunnaye Allah wammwe ye Museveni bulijjo. Abalokole His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu teyeesimbyewo ku Yesu. Teyeesimbyewo ku Yesu. Yeesimbyewo na Museveni oyo yennyini omuntu immwe gwe mwagala okutandika okusinza nga ye Yesu wammwe oba ye Katonda wammwe. Pastor Bugembe ate gwe sikunenya olaba wakeera ku makya n'olimba endigazo nti wawona siriimu. Essaawa zino oyagala kulaga ndiga ze musumba nti amunnaye without Museveni mu Uganda temwali mu ddiini. Mulinga abatugamba Museveni ye yaleeta eddiini mu Uganda. Naye nga ffenna tukimanyi ebikolobero ebikolebwa mu kyaki z'abalokole. Ye mmwe mukyasinze okulya abaana ebisiyaga. Mmwe mukyasinze okutambuza ebisiyaga mu ggwanga lya Uganda nga biyita mu kyaki ezo ez'abalokole.
temulowooza nti no tuli basiru nti nno mmwe temuli bizinensi ya Museveni. Muli bizinensi ya Museveni. Naye ate ekisinga okunkwasa ennaku ze ndiga ze musumba nti ate bo baalema okutegeera n'okubaamu amagezi nti abantu mmwe ababeera ne muyimirira ku bituuti temukyalina kigambo kya Allah, temukyalina kigambo kya Mukama Katonda. Ekigambo kye muyina ekyammwe kya bulimba, kyova olaba tudde mu kulembeza Museveni alinga Katonda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yeesimbyewo na Museveni si na Yesu. Yeesimbyewo na Museveni si Allah subhanahu wa ta'ala oba si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeesimbyewo na Museveni. Muleme mulekerawo okuleetera abantu olowooza nti nno eddiini Museveni okubeera eddiini okubeera mu Uganda nti ziriwo lwa Museveni. Nedda. Ne mutuuka okuva mu kusinza eddiini yammwe ne mutandika kusinza muntu. Kulaga ndiga zammwe nti awo munnayi singa ono taliiwo, singa amakyaki tegaliiwo, singa emizikiti tegiriiwo. Bantu mmwe muli babi nnyo musaana kufa bubi. Muli babi nnyo musaana kufa bubi. Ate abantu abeesinisasinisa amannyo nga mwesesasasa muli babi nnyo musaana kufa bubi. Nobatunulira ng'oli azze n'alimba mbunze taata wange Amini eyamutta. Kwegamba ebintu eby'ekisiru ne mudda ku bantu ne mulimba. Era mmwe bannayuganda nze mbabulira abagenda mu makyaki g'abana abasajja, abagenda mu makyaki g'abana abasajja abasinza amasitaani. Mu kyaki z'abana abasajja temulimu Katonda, mulimu masitaani. Mulimu masitaani. Abagenda mu kyaki z'abana abantu bali mu kuba basiruwaza. Mwe ku makya mukeera ne mbeera ng'embeera ebakaluubiridde, bo bali eyo bali mu kubeera nga bali bulamu bwabwe. Babajjamu akasente ne bagabirako mukama waabwe, nabo ne basigaza akasente. Bannayuganda muzuukuke. Muzuukuke muleme kusiruwalizibwa bano basumba ne bano simanyi bamasheeyi. Muzuukuke muleme kusiruwalizibwa bano bantu. Tetusobola kubeera nga abantu ab'olubatu be bafuna mu nsi yaffe. Essaawa zino eno Museveni agezaako olw'okuba akimanyi nti Abannayuganda mwamukoowa ate mwabuuka, agezaako okukola buli kimu kyonna kyonna kyasobola. Kati basumba be bamukubira ekikopo, bati ba YouTube be bamukubira ekikopo, ba TikTok be bamukubira ekikopo. Naye ng'omuntu akuba ekikopo ali muntu omu, ali mu kujja neno okusiruwaza enkumulitu y'abantu. Igwe omunaku anoonya 10. Bannayuganda mwebeereremu, tugenda mu kalulu ka kujjako gavumenti ya Museveni. Byonna mubiraba nti emikisa giri waffe, kyova olaba Simon Byabakama akyaganye n'okufulumya final voters register. Bannaye Bannayuganda mwebeeremu, buli omu vaayo ogenda olonde. Bw'oba olina obusobozi obulonda genda olonde, obeerewo ate okabanje. Mbeegayiridde Bannayuganda muveeyo mu bungi mulonde. Bannayuganda leka tuteeke ekkomo ku gavumenti ya Museveni abalowooza nti no balina tufugirira bufugirizi bukunkumuka. Abalowooza nti no balina kufunayo bannaffe bamu abatufaanagana ne babayisizaawo biddiiru byabwe ne babakubira ekikopo. Naye nga Munnayuganda oli mu mbeera mbi. Yessaawa tukyuseemu, yessaawa tulowooze ku nsi yaffe. Bannayuganda tezikyawera wiiki, ejjali emyaka gyafuuka myezi, egibadde emyezi kati ne gifuuka wiiki, kati tezikyali wiiki, zifuuse ennaku. Zifuuse ennaku. Mwebeereremu Bannayuganda, musaleewo ensalawo entuufu, tuleme kusiruwalizibwa bannaffe bo abafuna mu gavumenti ab'olubatu ng'abanyigirizibwa tuli bangi.